basinze okunebaza bagaye bana amatooke gali e Nakaseke nensanyuka omukungu omu nampayo emitwalo 4 ejja Ssekukkulu nga nebaza okukubiriza abantu okukola neyanziza ennaku zino oli okuwaayo ne bwe luba 10 mu ekonome eno omwebaza nzikiriza sooka okusaasira mukwano gwange Mpanga Kanso Mpanga olw'okufiirwako mukyala Joyce Mpanga maama tubasaasideko nnyo abafamire nange mbadde nina okujja okuziika ninabadde nina okubaako mu lukiiko lwa Switzerland olwa UN nze omwasaliddwayo ekijambiya naye nga luno lwange luli private kuba mwebulwe mutulaba tutambula mulowooza tutambulira ku ssente za palamenti luno lubadde lwange n'okusaasirako nnyo omwami wa Ssaabasajja Kabaka mwami Lawrence Mukaawu Semuto olw'okufiirwako mukaddewo. Waliwo ekinkutteko mbadde nve Nakaseke bulijjo mbagamba tuli bubi mu mbeera y'amakubo. Olunaku lw'okusomero lya Ssaabasajja Kabaka olugenda okubeera olunaku lw'abavubuka lugenda kubeera Bbowa ennaku lugenda kubeera Bbowa nga lumu naye ndowooza mu abakungu abayiseeko eyo mulabye ne museka sali musale gy'asula ewaffe okuva e Kalule okutuuka e Ssemyungu Kibaati tokyasala ekkubo lyakutuseemu omugga gwe bayita Lumansi gwakuseemu n'ekisinza okunsanyusa bw'oba wakava mu maka ga sali musale ova e Kapeeka ogende gye bayita e Kakinga ekkubo lyagwamu naleeta ebigoma byange Jeno Katumba amala n'abingobya naye kakati eryato lye lisomosa abantu okubajja e Kakinga obaleeta e Kapeeka okubajja e Kapeeka okubatwala e Kakinga n'ekisinza okuneewunyisa omu kubasinga okuleeta olugezigezi nti Luttamaguzi si yakola amakubo ga gavumenti musanze akuba omulanga eryato kati terikyakusomoseza 5000 kati gifuuse 2 kitundu yasoose okuba omulanga wali bwenjogerako Nakaseke Kapeeka tetulinaawo nnyanja naye omugga gwe bayita Mayanja gwasala nange enkoze ekyensobodde okukola bange sijja kutunda byange ate nga ababedde bali eyo mutunuulira batunuulire mu mbeera eyo eriwo. So ekyo njagala kumaliriza nga nsaba abakulu abali mu gavumenti nalabye obuyaaye bwe muleese mbwe ettaka eriri idle lirina okuba taxed ebyo mwaweerezaako n'ekiwandiiko mu palamenti mbwe ettaka eritakozesebwa mugenda diteekako omusolo neewuunya okutegeera kw'abayivu be tulina wano mu ggwanga gw'obala otya ettaka lyange lyennina nti liri idle nga sigwe walingulira olwekyo tutegeera olukwesese olw'abafere bano kubanga kakati ekintu ekiyitibwa ttaka twabagamba mukulu Museveni ne banne nga batandise okwegabanya wano kuba kati wano mpulira Ssaabasajja Kabaka wange tubaga tajja kuwangaalira mubire Buganda yonna ndaba bagizinzeeko bagimaze kati bali mu mambuka n'abalaalo be bagobye mu mambuka Museveni abaleeta wano ewaffe Nakaseke yabatereddewo disitulikiti gyagala tuyise bagiyita Ngoma naye mwe paka nga muzuukuse buno olukujjukujju olukolebwa mbwe ettaka eriri idle baliteekeko omusolo tewaliiwo ttaka kyenjagala kigamba Museveni tewaliiwo ttaka liri idle please kubanga buli muntu gwotuukako kati ali muweeraliikivu olw'abasajja bano bajja mpolampola nno mu lusaago naye ffenna kati batufudde emmomboze ewaffe buli wamu wootunula waabwe neera nga bwe nasaba kino nkyakisaba temulowooza nti tuli basiru mangu ddala mwami Museveni nga yakava mu buyinza agenze ettaka lyonna lye mulina wano lirina okuba investigated we mwalifuwamu ne bwoba n'ebiwandiiko yes kino nkyogera kubanga luli neewuunya nnyo okulaba nti n'abataka Museveni ate abagulira ettaka oba okyali mutaka ng'omuntu eyajja ewamwe yagulira abataka wano mu Buganda ettaka mbw abawa nammwe ne mugenda taata weebale olwekyo kino abantu batono nnyo abakyalumirirwa Buganda naye gye tuli yadde Museveni yabagamba mbw Abaganda baggwawo etuli ettaka lyaffe lye muli mu kwegabanya mu luyaayeyaye mbw ettaka muliteekeko omusolo era njagala kwebaza nga maliza w'ekitiibwa Chief Justice your lordship wavuddeyoko at least osinga abasajja abanene betulina wano mu Buganda wane baffe basengula bonna buli omu ali eri asirise kuba abamu bali mu kulya n'omutaka naye Chief Justice walese ekitiibwa kyo ekyobwa Ssaabalamuzi n'ogamba omukulu yadde wampa ekifo ettaka lyaffe ery'omwakyoli ttaka ly'abakyoli bino bibajje babazanyirako mbwe ettaka lya Buganda lya buli omu ebyo bikome Buganda era sebo nkwebaziza nnyo nali sisuubira nti ndifuna omukisa ogukwebaza your lordship Chief Justice Winnie Dolo sebo
owinyi ddolo webale kulwanirira abantu abaffe wano mu Buganda buli omu ali mu kulya bagamba mbu abaliddawo baliraba ebyabwe kakati omusajja omu yawandiika waliwo ekitundu kiri eyo mu America katawuni bakayita Burlington kaliyo mu America Massachusetts. Abayudaaya bawandiika bagendanga bawandiika ebigambo byabwe nga buli kye bawandiika bakiteeka mu giraasi. Abayudaaya bawandiika nti any attack on one of the Jews is an attack on all Jews. Bakiteekako era kyova olaba nti ffe wano omusajja asobola okujja ne batemula nogamba simanyi mugende mu kuteesa eri mu Bayudaaya omuyudaaya gw'okubanga agamba ebyokuteesa weebiri naye nkwambalirawo. Any attack on any one of us, I'm talking about Ugandans, is an attack on all Ugandans. Oli ku parliament? Nkugamba nti okula abantu owekitiibwa Waiswa Mufumbira akugambye omu ku baana abattibwa regimu eno yaziikibwa bwaffe bayitawo Kawoomya Dani. Era kyanneewunyisa nnyo n'enkola investigation bwe nze ndaba abantu abajje bafa wano mu Uganda nezijukira ebigambo gyange bwe yaŋŋamba nti ku mulembe gwa Amini abantu baabuzibwangawo n'omukulu ono afuga eggwanga lino era ntera okulaba nga baba mookinga nga bagenda ku malaalo g'abaluumu busimayi tukaaba nnyo baluumu abattibwa ne baani abo bonna bakayira n'abalala. Jajja yanga nti ku mulembe gwa Amini babagambanga nti abantu baabuzibwangawo oli ne babumulizaawo ddala n'ataddayo kulabika nga boolaba bano bwe babuzibwawo. Kubaffe olumu mulugenda ne museka abamu nga tubanja abantu bano rights omusajja ono gwe tubanja zezimu ne rights Museveni zaalina ne famire ye. No one deserves okuva eri efuule mbu gwalina kutemula oba kuwamba oba okukola ki mu kubanga wa kitalo yo. Kati ffe tubadde nga tuga nti ne kaakati Amini yakomyewo yabuza abantu baffe. Mu research wachi wata methodology. Amonga agamba the methodology you're using. Museveni nti Amini yakomyewo mu government we yabuza abantu baffe. Naye ekyo si kyewunyiza kubanga ekimu omukulu ono afuze eggwanga lino n'abantu be n'atulowoozesa netulowooza nti tebakyategera n'aleeta ne mutabani we kubanga abantu bawano beerabira mangu. Tulise mutabani we ye kyenkugambye kati goli bwakufuga n'alaba nga oli fala lwaki taleeta ne mutabani we n'akufuga. N'osha omusajja omukulu alina amaaso ng'ategera omukulu aleete mutabani we. Naddala zino gurupu z'abasajja abakulu abanoonya obukunkumuka abatakyalina nsa. Naye ensi sikyagyeewuunya. Olaba nalabyeyo n'abakkiriza abasingayo omuzikiti ewa Manerenda ensi ekyuse Omukama wange bukyulwa. Nalabye abakkiriza abasingayo omuzikiti ewa Manerenda ogamba ebya Allah ebyo totubuulira gwe bw'oba osobodde ssebo twalamu omuzikiti gwogwo. Kwegamba ebintu ebitambula mu maaso mu ggwanga lyaffe lino Uganda bingi bikyakozesa. Naye kyabuuza mukulu Museveni kubanga bano bannayuganda ababuziwo baffe tuyagala kutugamba nti Amini yabuzaawo abantu baffe. Yogera ku bukwakkulizo obwo baba wali. Eby'obukwakkulizo bye ssebo Mukama wange. Bali kumina kugamba esaati eriko Parliament of Uganda netukyakirizibwa jambala nga tokiika. Ebyo eby'obukwakkulizo sipiika wa Parliament muzadde ate naye muntu ffe ataaka yaffe tetugirina eri Parliament oba eri sipiika. Ekyo twakimubuulira wuliriza ebigambo byange tolina walala wojja kubisanga. Our demands are not against the Speaker or Parliament of Uganda. Tubuuza abali in charge of security of Uganda. Anita Amongo oyo golaba Speaker Parliament ne baali baagala kumutemula. Nakuba omulanga tibaagala kuntemula. Era ffe ne tuve ne tugamba nani wuyo oyo ayagala okutulemulira abantu baffe. Nani wuyo? Naye nga baagala kumutemula. Kubanga nkubuulira ekintu kino ffe twavaayo ababaka ne tugamba naye agala okutemula Anita Amongo kubanga abantu batemula abantu ne basigala nga batunula nga bati nze bwenzize ndaba bannayuganda engeri gye bafaamu. Scientifically nasooka okufa okwasooka okuntiisa kwali kwa Ssaabasumba waffe ow'Abakatuliki Lwanga Dr. Cipriano Lwanga naye oba bannansi bategeera
prominent citizens being targeted one by one. Kati ba prominent citizen nenda bokufa kwa mwana ulirize ebigambo bya sebo sija kuleka example yo wadde ndako bwe nalaba saba sumbanga afudde n'engamba obabala babano esebo saba sumba asula yali asula kinyana mpini mawuli effect was okugafuna bamusanga mulire bwe ngafudde kati how are you implicating the state kugambye kyenjogerako kyakutiisa ojjukira mukwano go Kasirye Gwanga we yagamba teeka y'akantu bantu teyadda oyiba yali Kasirye gwe yakagamba gwe nti kateekeyo bantu teyadda walabako ku mulambo gwe kakati do sebo Seruganda genda mpola sebo leero lwabano genda bwe nalaba omwana wa Gilbert Bukenya nga afudde Bukenya yali ajja wange Nakaseko oyo Gilbert yali vice president a very brilliant younger man Brian yes younger man bamu trainings obwa medical bambi yali wali amututte emisinde nafa nga bano banansi balengera bwe nalaba omwana wa Nadduli naye yogera n'ekibatta nti yafira mu kabenje siko mukama wange nze nkugamba kufa siko ntowako bitundu okuli wano ewaffe siku alubalaato muneeto balaata abataka baali tebamanyi nti buli keerenca ne bavudamira mu 7 yajja obuzi wano abawe kataka we babeera Buganda gye wali omanyi bwe mba njogera ebintu byaffe ffe tulina ennyiike ssebo nze gambye emirambo bakaziike wange emirambo ebiri egy'abaana abattibwa naakubuulireko omulala gwali gwa mwana muwala yali aweereza mmere ne bamukuba amasasi bano be mutendereza mbu bakitalo nnyo mu nsi yammwe ne famire zammwe abakeera mu makanisa g'abalokole mbu baliko omwoyo mutukuvu naye olufulumaawo nga bagamba oyo kuba ku mutwe n'oli kuba ku mutwe n'olwekyo ssebo mbadde nkugamba nalaba omwana wa Nadduli ng'afudde Nadduli mukwano gwange era n'ewanga ajjawo ewaka namubuuza muzeeyi gwe oyiga nga bamuleetedde obubugo bwa miliyoni 10 ng'abukwata bw'aseka ne mugambo zogoberera histoire w'omwana wo gwe waliko mu nsiko kubanga ffe tuva mu nsi ya buwanga nga wayifumbira obwaganze nva mu nsi ya buwanga I come from the land of skulls naye skulls eyo si bakitange be bagireeta babaani yaleetebwa abasajja abaava gye baava ne bagamba nti olutalo balina duteekerawo abantu baye balina okuba saddaaka olutalo erwaggwa nabuuza waliwo muganda wa Museveni yafiira mu lutalo ewaffe Nakaseke ndi nembuuza mwe lwaki mulowooza abamu be bafa ng'era olwaleero mwe temubuuza nti why is it that abaana predominantly Abaganda be babuzibwawo predominantly Abaganda be babuzibwawo era be battibwa n'olwekyo sebo mbadde nkyakugamba mukama wange sipiika wa paalamenti si gwe tusaba abantu baffe yadde sipiika atukubiriza wali eri era alina okuwuliriza ennyo eno ensonga gye tuliko teriiko WNRM teriiko opposition nalaba nga batemudde mando Senyange omusajja omu n'avaayo n'agamba ffe twamusse wali owuliddeyo be bakwata abamutta nti abali babatutte mu kooti ow'ekitiibwa Kagezi nga yakattibwa omulamuzi bakwata abasiraamu abasukka ne mu 5 ne babatwale n'abamu tebaliddeyo kulakako naye nawulidde wano we bakutta abatuufu wano jjo omanyi bali be babuzaawo gye babulira n'abattibwa nkubuuza okuwamba sipiika alina omusango gw'okuwamba chairman owe district ye Bukeddeya era ojjukira bulungi which police station aguyina mu police station ki ebakwata ne ba DPC oba ne RDC ne bamukwata era ne bamukubasabibwa mu report mu kusaba okwaletebwa mu parliament mwali bamukubakola batya ogambye avunaanibwa omusango bino si bya report ya parliament binate byo bisuka waawo this is criminality naye badde owa information you are saying the speaker is wanted ndako nkulage muliriza mwami waiswa mu bantu abasabibwa gavumenti okuleeta n'oyo naye mwali era yani okuleeta eyo katogenze nkulaga nti ono ye ekyokuwamba naye is an accomplice maliriza honorable tamu second ngende wa honorable Javira ekigambo parliament kiva mu pale sikwe kuteesa pale okuteesa nyinza okuteesa nga soogera n'ensirika busirisi n'enfuluma okufuluma nako kuteesa okufuluma n'enfuluma nga sina kyenkugambye nenkugamba nti ndi mukuteesa obadde ki kati amuteesa kati oyagala ate male kutwala mu kirasi Nakaseke silence nayo kuteesa
kati speaker mukyamugamba nti muli mukuteesa kati tuteesa era n'olwekyo ye alina kututatewo mukama wange nga ye speaker uliriza kino kyenkugamba nga ye speaker wa parliament alina kuba impasho amaanyi g'otuteekako ng'otugamba okudda mu parliament nabali abaabuzawo abantu baffe ga bateekeko nti bano bafuluma naye gwe wakirireeta omulambo waffe tuli yuzi naddala ffe honorable Semwanga Javiera